kugoberera gy'oligenda mukwano gwange naawe guli ku kalenda ebyafaayo byange saagala kusembya tulugunyanga kadama mu kiyumba kubenga malayika mbuliwo gwe tebakuganzika ndiwo bampita Ronnie era nga ndi muyimbi kuva Masaka. Okay. Erinnya erikola sente Ronnie kyo ate eriri lyebakutuma taata ne maama manya agewaka bampita Kazibwe banange omwana ow'ennyonyi. Okay. Oyingira otya mu music scene? Music muyingidde this year okutandika oyimba officially nenge mabega mbadde nyimba nangezaako jeswa kuba badde nkyalwana n'ebitabo olwabimaze nensalawo muyingire officially. Otandise mwezi ki ebitabo ki byobadde olwana nabyo? Natudde form 6 last year nabadde nkola combination ya HLD. Okay. Kiki ekyakuinspiring okutandika music yo otandikira wa? Yogerako nnyo. Music kuva buto nga mwagala mutandise bukulu kuva buto nga kyoto kyange okutandika okuyimba. Jasinga sinafuna mukisa gwa kijjayo bulungi so kati olwamaze ebitabo nenjagala nkose tutige kukyo. Okay. Okuva nga through okuyimba akayimba ako bakayita kitendo? Bakayita tendo. Okay. Akayimba ako ovaawa okutandika okuyimba ne tukatuuka mu mpewo zaffe ku mpewo zaffe ez'enjawulo ne katutuuka naffe matu? Akayimba olwamala okusoma nga bwe gambye nengenda nakarekodinga nga sinabakola bigezo byange bya form 6 then bwe nabimala nengenda nenkakima call negambye nali nakarekodinga dda nengenda nenkakima nengateeka ku TikTok sound nenjiteekayo verse eriyo line ziriyo zenateekayo then namala gateekayo kozi nange nabisimanyi nti akayimba kagenda kufuuka ensonga. So nga nakateekayo wayitawo wiiki ng'emu ndolaba nga speed yeyongera kasooka ne kasikatira naye okubuminga ennyo Black Panther amala katuulamu nakakolamu challenge nga nekasuka nekagenda nga kagira YouTube nali saakawanika nalabanga ku TikTok katandisa okudduka speed then YouTube nenga nekateekayo. Okay, tusookere ku kiri tukitwale nti ovudde ku TikTok okujja mu bantu. Kusinga nvudde ku TikTok cause sound yange yefukidde y'amaanyi. Abantu bava ku TikTok ne bagenda ku YouTube kulaba music wange. So mbufunze era nvudde ku TikTok mbitiddewo. Okay. Ogenze mutugamba Black Panther yakusanga ku TikTok. Tubuliremuko ensisinkana yammwe ne Black Panther. Ani yanoonya ani yakontaktinga ani kyali kitya? Last year nali ngenda ku live ez'enjawulo ku TikTok nga ngenda ku live nensaba nyini live nyimbiremu abantu be baba batuusiza ku live ye kati mu scrollinga bweti nentuuka ku Black Panther naye nemusaba nga bwe mbadde nsaba bali abalala ozi nasabako omukyalo mba muyita misidamamu naye ampako ku platform ewiwe nenyimbiramu ku bantu be kati ne Black Panther naye bwentyo bwe namusanga. Gwe wamusaba? Nemusaba nyimbire abantu abali ku live ye nanzikiriza nangamba nina music omwandika ebikine muyimbiramu kayimba kangako awo kenyini kenayimbe nakagala nansuubiza okunsapotinga ekibwana abasobola era kati obudde buno yanyambako ndi mumikono gye siri nti oba ndi under management nti eya managinga anyambako bisikuyambi. Akuyamba ku kinaki mpati kyo? Anyambako ku kya studio ebisinga kati ng'omuyimbi yankwasaganya naye nga takikola nti oba ndi mu management ye era wabayo omuntu yenna asobola okunsayininga nga ready okunsayininga mbeera omuyimbi we bademba okujja netwogera nasobola okuntwala kino akikola kunyambako okufuna management ennungi. Olwagamba obuvumu obukuyamba abujjawa oba gweosuubira lwaki yavuddeyo okuyamba? No, appreciatinga music wange kunaku lwenyini nasooka omuyimbiramu ngamba ina music omulungi ate era sinze gwaziza okuyamba zayamba abantu bangi. Ngaani naani buzoolaba ngayamba?
bangi mulaba ku TikTok bangi bayamba ngani we bali waliwo omukyala awo gwe nalaba ayambye balekako yebaali takola yekka bayirabe alina gurupu tiimu alina tiimu mikwano gye beegatta nebasobola okuyamba abantu. Okay, nakuyamba natandika okuyamba bantu boogedde bingi munnange bw'oba aliwo embeera eriwo wakati wo gwe ne Black Panther embeera leketi embeera ayagala nnyo okuyamba nabazayamba abalala nange eyasazeewa nyamba. Okay, misiki ki gw'oyimba? Yimba R&B music wa mukwano. Okay, Black Panther yayina mu bantu bangi gye bazayamba mulimu omu akufaananya gw'ofaanana feesi engeri gy'okuyimba. Biswanka omumanyi? Muwulira Omuwulira ki kyomuwulirako? Omuyimbi yali ayambyeko Biswanka abamu batandise n'obiteekawo nti oba ayambye Biswanka n'amuvaako kati azzizaawo gwe kati biki embeera ewagiwuliddeko yo? Okay, mbiwulira naye obiwulira era nga nagambye eti just ndowooza kintu kye alina omutima oguyamba leka ogulumirirwa ti era tomanya nga bwe yayamba ye nange budde buno bwakola ki wandiko so mbiwulira naye nze manye era enyamba nga bwezayamba abalala. Osuubira tewayinza bbaawo mbeera yonna? Tewali mbeera. Lwaki osuubira tesobola bbeerawo? Embeera ng'etya okweyagala gwe naye because si gundi gye yagiramu gundi gyagiramu ya kunyamba ng'omuyimbi ate naye kimanyi muwala eyo respectinga ate nga respectinga n'abalala so kikisuubira kiyinza okubawo. Omuyise muwala myaka gyo sigambye nti myaka gyayo si mukazi mukadde oba mukazi mukulu okay muyite gwe omukyala ye respecting olaba tekiggwa gwe naye ng'enjogera yakati bwebeera muna omuyimbi tulina omubuuza buli kimu n'atusonyiwa ekyo nga bwegambye nyambanga nga mutowe kwebitowe. Okay, abakukomparinga ku Biswanka mumufaanagana musicis buli kimu amaloboozi lyrics byonna oyinza bagamba ki? Abakukomparinga ku Biswanka mbagamba nze ndi muyimbi nzero ne Raise naye Biswanka ate music ge tuyimba kiyogedde nti afaanagana simanyi kale ababuzibo bwe bagamba nti bwe baba ne accent naye bazisobola kugamba mbu enyimba byenyimu n'ebya Biswanka eyimba bibye nange enyimba byange naye gwe bwetunya olina kyolaba kyomufaananya Biswanka tufaanagana ndowooza funa tuli bayimbi sinza okugamba muyimbi nange ndi muyimbi. Olina kyomwegombako? Biswanka sisuubira nti obudde buno nyakyendugomba kozi naye alinganga nze fena tuli bayimbi abatandika so sirina kyenzagamba kino kyemwegombako singa abadde nti olwedde abadde yakuba ddanga yayimba ddaka nga bwolaba bakamiliyoni negambye nti mwegombako nti akiruddemu ate nakimenteini nga bwegambye nakatandika naye akatandika so oluyimba lwakumeka? oluyimba lwange lwa okutandika okuyimbira siyasi oluyimba lwange olusoose esibire ebimagagana bagambye nti nali mu ssomero nga ngezagezaamu nesi luno oluyimba lwange lusokola nga vidiyo fuluma maaso awo muyimbi kigwegomba abasinga abayimba obulungi bonna mbeegomba naye nga aziza zoni yainspiringa yomu ku basajja beneegomba ani gwe wandyegombye okukola naye kolabo obudde kola naye kolabo obudde buno buli muyimbi ayimba obulungi nigomba okukolako naye ebigambo byokusemba eri Black Panther. Black Panther okusookera ddala mwebaza Black Panther ne ttiimu yo kozi takola yekka alina mikwano gye egimuyambako
mbeebaza okunzikiririzaamu nemusobola okunyamba because before nga sinabasanga nali sinabwendi naye oluvannyuma lwokubasanga beewaddeyo bataddeyo buli kisoboka okulaba nga ntuukako wano so mbeebaza nnyo Black Panther Africa kino social media ne ttiimu yo mwenna era nga mbasuubiza ngenda baa kirungi sigenda badisappointi lwaki takumanaginga akatalekeka akitamanagi nno kyetaaga ekyo ngaokibuuzizza ye kuba era ne bwe nali natandika okunyamba yakiŋŋamba agamba nze ngenda kukwasaganyizaako wensobodde ne ttiimu yange then bw'olifuna management ennungi nze ndifu okukuta ekyo tulina mpapula zetwasayininga nti nasayininga naye wano yes akikola mu mutima mulungi kunyambako